Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Baniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith. Oiza amanyane eddoboozi nze omumbejja wa Yesu enekesemu nga nebaza Mukama okumpa omukisa nate okwogerako eri abatukuvu be sirwamanyisirwa buyinza naye olw'ekisa ngulumiza Mukama. Mwasiza mutya era mwasibye mutya buli omu n'akaddeke gy'ali. Yes, nebaza Mukama nti muli balamu abalwadde mmanyi nti Mukama ye Katonda awonya ate agaba ekisa buli lunaku. Ekisa agenda kikuwa ekyokuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, abasibiddwa abali mu bizibu eby'enjawulo nzikiriza nti Mukama teri kyatajjaawo era agenda kusukkulumya olunaku olwaleero. Beera n'okukkiriza mu ggwe kintu kimu ky'oba okola mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu afiiriddwa mukwano. Nsaba Mukama akunyigira ekiwuddo ekyo akofuuke ye y'abaatuulawo oli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ye mbaaniriza nate mu lunaku olwaleero mu Bible reading yaffe negattaako buli lunaku tubaawo ne Bible reading, tubaawo ne programs ez'enjawulo. Nzikiriza Mukama nti tugenda kuddamu tuyimirire nga bwe twayimiriranga luli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tuli mu Judges oba ekyabalamuzi. So muneegatteko nga tusoma mu linnya erya Yesu Kristo. Tolemererwa mukwano kubeera ng'oyimirira wamu nange. Tuyimirire wamu tuyige ekitabo kya Mukama, tubikkulirwe obuziba bwa Mukama. Tokkiriza mube kukulemesanga. Nedda, leka owulirize obuziba bwa Mukama oveeyo nga obuyize bajjajjaffe batambulanga mu linnya erya Yesu Kristo. Kale katukawula omwoyo omutukuvu. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza ddade. Jangu ofuge mu kitabo kino. Jangu tubikkulire obuziba bwo mu linnya erya Yesu Kristo. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, enfumiitiriza yaffe. Leka omwoyo gwe omubi ogwanditomesezza okuyiga Mukama ogusisiggula ogutwale mu linnya erya Yesu Kristo omwoyo mwana wa Katonda omulamu. Mwoyo mutukuvu Taata kulembera nga tugenda maaso go era ofuge mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Ekyabalamuzi essula esooka. Awo Yoswa bwe yamala okufa, abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama nti ani alisooka okulinnya eri Abakanani okubalwanyisa? Mukama n'ayogera nti Yuda y'alirinnya. Laba nga budde ensi mu mukono gwe. Yuda n'agamba Simyoni muganda we nti ogende nange mu mugabo gwange tulwanyise Abakanani, era nange bwe ntyo ndigenda naawe mu mugabo gwo. Awo Simyoni n'agenda naye. Yuda n'alinnya. Mukama n'agabula Abakanani n'Abaperizi mu mukono gwabwe, ne babattiramu mu Bezeki abasajja 10. Ne basanga Adoni-Bezeki mu Bezeki, ne bamulwanyisa, ne batta Abakanani n'Abaperizi. Naye Adoni-Bezeki n'adduka, ne bamugoberera, ne bamukwata, ne bamusalako engalo ze ensajja n'ebigere bye ebisajja. Adoni-Bezeki n'ayogera nti bakabaka 7 abaasalibwako engalo zaabwe ensajja n'ebigere byabwe ebisajja baakuŋŋaanyizanga emmere yaabwe wansi w'emmeeza yange, nga nze bwe nakola ne Katonda bwampalanye bw'atyo. Ne bamuleeta e Yerusaalemi n'afiira eyo. Abaana ba Yuda ne balwanyisa Yerusaalemi, ne bakimenya, ne bakitta n'ekitala, ne bookya ekibuga omuliro. Awo bwe baamala, abaana ba Yuda ne baserengeta okulwanyisa Abakanani abaatuula mu nsi ey'ensozi, ne mu bukiika obwa ddyo ne mu nsi ey'olusenyi. Ne Yuda ne balumba Abakanani abaatuula mu Kebbulooni, naye erinnya lya Kebbulooni nga ye Kiriyasuwaluba edda. Ne batta Sesayi, ne Akimaani, ne Talumaayi. N'avaayo n'alumba abaatuula mu Debiri, n'erinnya lya Debiri nga ye Kiriyasuseferi edda. Kalebu n'ayogera nti oyo alitta Kiriyasuseferi n'akimenya, ndimuwa Akusa muwala wange okumuwasa. Osunieri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu omuto n'akimenya, n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Awo bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe ennimiro, n'ava ku ndogoyi ye. Kalebu n'amugamba nti oyagala ki? N'amugamba nti mpa omukisa
kubanga wanteeka mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. Kalebu n'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga. N'abaana ab'omu Keeni, mukoddomi wa Musa, ne balinnya nga bava mu kibuga eky'enkindu awamu n'abaana ba Yuda, ne bagenda mu lukoola lwa Yuda oluli ku bukiika obwa ddyo obwa Aladi, ne bagenda ne batuula n'abantu. Ne Yuda n'agenda ne Simyoni muganda we, ne bakuba Abakanani abaatuula mu Zefasi, ne bakizikiririza ddala. N'erinnya ly'ebibuga lyayitibwa Koluma. Era Yuda n'amenya Gaza n'ensalo yaakyo, ne Asukoloni n'ensalo yaakyo, ne Ekuloni n'ensalo yaakyo. Era Mukama yali wamu ne Yuda, n'agoba abaatuula mu nsi ey'ensozi, kubanga teyayinza kugoba abaatuula mu kiwonvu, kubanga baali balina amagaali ag'ekyuma. Ne bawa Kalebu Kebbulooni nga Musa bwe yayogera, n'agobera omwo abaana 3 aba Anaki. N'abaana ba Benyamini ne batagoba Abayebusi abaatuula mu Yerusaalemi, naye Abayebusi ne batuula n'abaana ba Benyamini mu Yerusaalemi ne leero. Ennyumba ya Yusufu era nabo ne balinnya ne balumba Beseri, Mukama n'aba wamu nabo. N'ennyumba ya Yusufu ne batuma okuketta Beseri, erinnya ly'ekibuga edda lyali Luzi. N'Abakesi ne balaba omusajja ng'ava mu kibuga, ne bamugamba nti, tulage tukwegayiridde we tunaayingirira mu kibuga, naffe tunaakukola bulungi. N'abalaga we banaayingirira mu kibuga, ne batta ekibuga n'ekitala, naye ne bata omusajja oyo n'ennyumba ye yonna. Omusajja oyo n'agenda mu nsi ey'Abakiiti, n'azimba ekibuga, n'akituuma erinnya lyakyo Luzi, ly'erinnya lyakyo ne leero. Manaase n'atagoba abaatuula mu Besuseyani n'ebyalo byakyo, ne mu Taanaki n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Doli n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Ibuleyamu n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Megiddo n'ebyalo byakyo, naye Abakanani ne baagala okutuula mu nsi eyo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yafuna amaanyi, ne bakoza Abakanani emirimu, ne batabagobera ddala. Efulayimu n'atagoba Abakanani abaatuula mu Gezeri, naye Abakanani ne batuula mu Gezeri wakati mu bo. Zebbulooni n'atagoba abaatuula mu Kituloni, newaakubadde abaatuula mu Nakalooli, naye Abakanani ne batuula mu bo, ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Aseri n'atagoba abaatuula mu Akko, newaakubadde abaatuula mu Sidoni, newaakubadde mu Alabu, newaakubadde mu Akuzibu, newaakubadde mu Keruba, newaakubadde mu Afiki, newaakubadde mu Lekobu. Naye Abaaseri ne batuula mu Bakanani be baatuula mu nsi, kubanga tebaabagoba. Nafutaali n'atagoba abaatuula mu Besusemesi, newaakubadde abaatuula mu Besuwanasi, naye n'atuula mu Bakanani be baatuula mu nsi, era naye abaatuula mu Besusemesi ne mu Besuwanasi ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Abamoli ne bagobera abaana ba Ddaani mu nsi ey'ensozi, kubanga tebaabaganya kuserengeta mu kiwonvu. Naye Abamoli baayagala okutuula ku lusozi Keresi, mu Ayalooni ne mu Saalubimu, naye omukono gw'ennyumba ya Yusufu ne gusinga n'okufuuka ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. N'ensalo ey'Abamoli yava awayambukirwa Akulabimu okuva ku lwazi n'engulu. Essula ey'okubiri. Ne malayika wa Mukama n'ava e Girugaali n'ayambuka e Bokimu, n'ayogera nti, nabalinnyisa okuva mu nsi y'e Misiri, ne mbaleeta mu nsi gye nalayirira bajjajjammwe, ne njogera nti siireka ndagaano yange gye nalagaana nammwe. Nammwe temulagaananga ndagaano n'abo abatuula mu nsi muno, mumenyemenyenga ebyoto byabwe, naye mmwe temuwulidde eddoboozi lyange. Kiki ekibakozesa bwe mutyo? Nange kyennava njogera nti siibagobenga mu maaso gammwe, naye banaabanga ng'amaggwa mu mbiriizi zammwe, ne bakatonda baabwe banaabanga kyambika gye muli. Awo olwatuuka malayika wa Mukama bwe yabuulira ebigambo ebyo abaana ba Isirayiri, abantu ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Ekifo ekyo ne bakituuma erinnya Bokimu, ne baweera eyo ssaddaaka eri Mukama.
Awo Yoswa bwe yamala okusiibula abantu, abaana ba Isirayiri ne bagenda buli muntu mu busika bwe okulya ensi. Abantu ne baweerezanga Mukama ennaku zonna eza Yoswa n'ennaku zonna ez'abakadde abaawangaala okusinga Yoswa, abaalaba omulimo gwonna ogwa Mukama omunene gwe yakolera Isirayiri. Yoswa omwana wa Nuuni omuddu wa Mukama n'afa nga yakamaze emyaka 110. Ne bamuziika mu nsalo y'obusika bwe mu Timunasukeresi mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi ku bukiiko obwa kkono obw'olusozi Gaasi. Era n'ab'emirembe egyo bonna ne bakuŋŋaanyizibwa eri bajjajjaabwe. Ne wabaawo emirembe emirala egibaddirira abataamanya Mukama newakuwadde omulimu gwe yakolera Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne baweereza Babaali. Mukama ne bamuvaako, Katonda wa bajjajjaabwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri, ne bagoberera bakatonda abalala ku bakatonda ab'amawanga agabeetooloola, ne babavuunamira ne basunguwaza Mukama. Mukama ne bamuvaako ne baweereza Baali ne Asutaloosi. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'abagabula mu mikono gy'abanyazi abaabanyaga, n'abatunda mu mikono gy'abalabe baabwe okwetooloola, n'okuyinza ne batayinza nate kuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe. Gye baatabaalanga yonna omukono gwa Mukama ne gubaleeteranga akabi, nga Mukama bwe yayogera, era nga Mukama bwe yabalayirira, ne beeraliikirira nnyo. Mukama n'ayimusa abalamuzi abaabalokolanga mu mukono gw'abo abaabanyaganga, naye ne batawulira balamuzi baabwe, kubanga baagenda nga bayenda nga bagoberera bakatonda abalala ne babavuunamira. Baakyama mangu okuva mu kkubo bajjajjaabwe lye baatambulirangamu, nga bawulira ebiragiro bya Mukama, bo tebaakola bwe batyo. Era Mukama bwe yabayimusizanga abalamuzi, Mukama n'abanga n'omulamuzi, n'abalokolanga mu mukono gw'abalabe baabwe ennaku zonna ez'omulamuzi, kubanga Mukama ne yejjusa olw'okusinda kwabwe olw'abo abaabajooganga ne babeeraliikiriza. Naye olwatuuka omulamuzi bwe yamalanga okufa, ne baddanga ennyuma, ne bakola obubi okusinga bajjajjaabwe, nga bagoberera bakatonda abalala okubaweereza n'okubavuunamira. Tebaakendeezanga ku bikolwa byabwe, so tebaalekanga kkubo lyabwe kkakanyavu. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'ayogera nti, kubanga eggwanga lino lisobezza ku ndagaano gye nalagira bajjajjaabwe, so tebawulidde eddoboozi lyange, nange okusooka leero kyenaavanga nnema okugoba mu maaso gaabwe ku mawanga Yoswa ge yafissaawo bwe yafa, ndyoke nkeme Isirayiri olw'abo obanga banaakwatanga ekkubo lya Mukama okulitambulirangamu nga bajjajjaabwe bwe baalikwata, nanti kisiweewaawo. Awo Mukama n'aleka amawanga gali obutabagoba mangu, so teyabagabula mu mukono gwa Yoswa. Haleluya, haleluya. Mbakulisaayo nnyo mu kitabo kyaffe ekya Jjajjeze oba eky'abalamuzi. Mwebale kunneegattako, mwebale kusubscribinga abapya, abakadde aba buli lunaku abakijja buli lunaku, ne mutwala obudde bwammwe ne musoma. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu, NKSM, ku lw'obuweereza mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Yesu kitabo kyaffe katukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolera omwoyo gw'eggulu okukyetooloola. Bye tuyiza Mukama Taata, leka tubitegeere, leka tubikkulire obuzibu bwabwe bituule mu ffe era tubitambuliremu. Ebibi bajjajjaffe bye baakolanga tuleme bitambuliramu, mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata, tata wange nkuyita, ye ofuge sebo, katukuleko ofuge mu